Isma wabadde ateeka ku fiizi teweemenya abalala bonna bakomaawo nze nja ziteekayo mu banka omulundi gumu gwe kazisoma kulagwa kusoma nga bwe kufaayo otuulako butoozi paka bwe zirikendera. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi hamdu. Gwesoma busomi nga tutuulako butoozi paka lwolituuka ng'ogaa nti kati dadi nkooyo okusoma kubanga gwete okuweerera katala gye tuli. So nsaba Allah omwana waffe ono Isma gwe yali akutteko nze nyina ttiimu nnene ate nyinza okuba njogeddeko bwogezi naye bano basento nga abali wano kakati yatayinza okugamba eza shopping zonna nzikozeeko nze fiizi nzitaddeyo kakati gwe bw'oliga nti nkooye wookoma nga we tukoma paka bw'oligenda. Amiina ya Rabbi, Mungu akwatireko. So tetukubanja kusoma naye omukwano ogw'okwagala ku nsi gwonsaba Allah agunyweza agutuwe okutambulizaawo ate otambulire mu ddiini Allah gyakusiimidde obeemu ate weebale nnyo okwagala mukadde wo. Nsaba Allah byonna abikuwe akuwa obulamu obulungi. Nsaba ne baseeka bongere okukusabira gwe ng'omwana kuoli yeeyama okulabirira n'abeera naye ng'omwana we. Kakati fekyaffe kyakutandikiraawo bino byonna ebyaffe inshallah. Nsaba Allah atuteremu obwangu. Mwala waffe nsaba oluddeyo oweetuulire tofaayo byobadde osuubira byonna. Nze neeyamye wano bweba bajeti yali ebula naye gwe nange sentongwe ekyo ekintu tetukimala situka temwongera kusonda ekyo eky'omuzikiti sentongo ogamba otya binakola interior yenna omuzikiti ogwo ate nga waddala w'omulembe ogw'e Kampala. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Kyekyaani kibulako ekirala intiri yewedde kyekibulako bweru exterior kakati nze exterior mugimbe Sebo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensawo 10 zetugenda okwayo ngaffe kampuni ya Royal Milk abakola amata tusaba mutuwagire n'ebiraba bibuzeemu kampuni ya Royal Milk tujja kubeera nga tubikwasaganya. Mukama waffe ye Hon.Nsereko era sebo woowuliramu jangubuzi. kakati simanyi gye okugamba bwebwabaliriramu ekisitiiri yavuulako ki abansanyira mukwano wange anti kasajja ekikwala kuve wano nga basira mwagala babeeremu nefaani mpe bugumu yerigi ki tanga y'amazzi weeri yongerako kwekisiriya yongerako tanga y'amazzi ne webafunira wuzu bagambye amasanyalaze bwegali kakati twongereko kamera ezinaalaba abaki kakati ebyo mubikuleke obu kagende nkunga mikwano gyange mwenna gye muli mikwano gyange mwena gwe faizo kisikyoliwa gamba kisituka twatambudde ne basajja baffe no efaizi kafe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze muyiga Faizo Kisiki wa Faizi Cafe Bistro. Haji mukama wange, mukadde wange, era kyayogera sida musibu. Gwe nkusalidde miliyoni 2. Inshallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi. Ebyo byonna bigenda kufuukira wano oluvannyuma wano wonna oluviira ddala wano mwezi gumu nga tumaze enjiniya wo ajja kusigala wano n'abalala ttiimu chairman
tukole ekintu kigwe tukuteekeko buli kirungi. Approvation rooms weziri ez'abaami n'abakyala ne tanka y'amazzi ebyaffe bibe nga biwe. So gy'emigaso omukulu gye yayo